Siri musanyufu nnyo era obulamu bwange tebweyagala. Ennaku nnyingi nnyo omusajja yatuvudde ku maaso awatali gamba nti oba ki naye bw'atyo Katonda bwe yageze amalula ye ebadde ekyaliwo naye nga bw'omanyi nti mmese ye yali yakita n'agamba ye kagenda atandika obulamu obulala naye ebyembi kati uyo omusajja afudde. Tetumanyi nteekateeka kizza abadde azzaako kubanga tomanyi omuntu bw'ovaako mu ggwanga Uganda n'ogaka ŋŋendeke mu nsi endala nnyonnye ssente bwenfuna ssente mbeeko kye ngatta ku kibiina naye kyennaku uyo omusajja yakoze eki yafudde. Tubadde tetukisuubira kubanga tewali n'omu yabadde asuubira kintu ekyo kubaawo kubanga nange Kapere nabadde kisuubira kabeera amoto mubalanguzi kubanga yafudde ku lunaku lwa jjo oba yali yafa dda oba bayagadde kuta bintu ebyo ng'ate nke olwokutaano lwe yabadde y'omusajja naye kibi nnyo. Tetwamulinaako lutalo nti oba waliwo omwana yenna yali ayombye n'amooti zaali nsonga zaabwe ne mukama waffe kubanga ffe ngaffe abaana oli yali mukama waffe kati amooti bw'atyo bwe yakola ki bwe yatwawukanako ne wateekebwawo amalula endala. Koze eyammwe baali bagiyita batya? Yali amalula wamu kati bwe yakyankalanamu amooti n'ateekawo nnyo. Yaffe nesigala nga amalula ng'erimu ani naani? Ng'esigaddemu abaana bonna kuba yamuti yavaawo nga ye kati abaana baavangayo mpola ne bakomawo ewa Mooti. Awo ne mukama waffe Mmese we yagendera ebweru awo malula yaffe nebanga yakomaawo abaana baasobola ne bajja ewa Mooti we batyo mpola kubanga kati wekituukidde Mmese okufa ng'abaana bangi baakomawo ewa Mooti era nange nzize leero kubanga okuva we twayawukana nazze leero nakubiddeko Amooti omugamba nga kitalo nenzija nenkomawo ewaka kubanga kati wano wetusigaza ng'ewaka kitalo nnyo ebyaddala nenze ekituufu sikikiriza mbu aba Mmese yafudde ndabanga bali mu komedi kwambale sikiwulirangako mbu mukama waffe yakoze ki yafudde abadde mulwadde kubanga buli omu akugamba Mmese yafudde ng'olaba kipya gye tuli ate naddala Mmese yabadde mukwano gwange nnyo twadde nze nabadde mmanyi oba mukama nansonyiwa okwogera kyonna abandi nasobola munansonyiwa nga mmanyi obanga mbwamu bulira Mmese afudde nadde mmanyi oba apushinga sho afuna abantu gumanyi omuntu okuteeka ku kitimba mbu Mmese afudde naye nga tokiwuliddeko mbu alwadde tokiwuliddeko mbu kiki osooka nawe kenyini nogamba kyekaba Amooti apushinga sho naye nga omusajja yafudde ebyaddala oba okitegeera naye mukama atusaasire abali ku kitimba ne mugamba mbu Amooti nabuwuliddeko nabagamba mbu Luminati lwaki afudde kusho nedda entuukotuuko ejja naye tuyinza okubeera wano nga tuvudde okola pulogulaamu eno tozitopa emmotoka emukuli oba afudde si bya Luminati omuntu afa bana mukigamba mbu Amooti mbu Luminati mbu simanyi yawaddeyo omusajja tukijjewo omuntu buli omu alina kalenda ye ey'okufa osobola okulya akammonde bwoti n'okoleramu egyo n'ogwa wali.